Natuuka wakanga obwana we buli awo kuntunuliranga omanyi kinga omulala kiddole nga kizze waka jukira ndi muddugavu bali bonna beeru ndozanga bakati bano bandabanga ki kati nzo bwange buli muli mu butono nga nabakamba gamba sha wano walungi naze kulya zaabwe ngabampa ekitanda kinene biti naneba kane negolola nga tuse waka kitanda kumbe ebiddako byakufeesa ngambeerawo mukazi yahandikanga okuwoggana zukuka oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda awe wa mukwano gwange agamyuka omutezi bagamba nti gegamyuka lwemalireyo abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli olunaku olwaleero omuntu gwendi naye wanjawulo atujja kuba tumutegeera n'ensonga lwaki ali wano tugende maaso n'okuba nti ebigambo tubigamba buuza ku mulabi tugambe ebigambo mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi saraneri tubeebaza mwenna abalayikinga YouTube channel yaffe abasidde omusunsuzi katuli kwagaliwo by the way agaliwo mwebale kulayikinga mwebale kusubscribinga byonna mubikole okay thank you mukyala gwendi naye olunaku olwaleero anjagadde atusharingireko story ye ebiseera ebisinga bwe tutambula ne tuvaako mu Uganda naddala ba first timers oba ab'omulundi ogusose nga gwe mulundi gwo ogusose okuba nti otambula okuva mu Uganda n'ogenda okukanoonyaamu oba n'ogenda okucapa oba okunoonya ku ssente ebiseera ebisinga tebiteera kuba byangu but nalowooza nti maybe wetufuna ku stories z'abantu bano ne batunyonnyola omulundi gwe naye ogwasooka naawe ategeka okgenda oyinza okubaako kyofunamu oba oyinza okgenda ate gwe n'otasanga bizibu ate bo bye baasanga agwendi naye Saraneri yaliko wali mu Oman so omukyala gwendi naye Saraneri ajja kutunyonyolako omulundi gwo gwasooka mu Oman okuchapa challenges ezo zeyagenda maaso n'okuba nga asinkana first time ye kyali kitya biki bye yalaba ebipya naawe ategeka okugenda okukola naddala mu nsi z'Ebuwalabu mu kyondo kya Buwalabu mu Gulf mu UAE n'ebiringa ebyo osobola okubaako kyofuna nga tonnaba kusimbula kisookera ddala ofuna otya gwe idea okugenda Oman idea ogifuna nasooka nembeerawo nga buli mulimu gwenkola kesisa enconya mpulira nga mbikooye nzekeza wali mutembe nali nkolera ku kkubo nansooka nentundako kamatooke nembeera nga inako ka restaurant nga nkolera ku kkubo ntundakoko ku kyayi byewe bityo ninga kesisi enemesa ebintu ng'ebitwala noddayo enkeera muze wakola edda notereka walaye capital oba weraweramu oddemu okola ekirala oba wakakiyimirizaawo nakyo nekitwala nalaba nga sina option kati mukadde wange naŋŋamba omanyi kyoba okola gendako ebweru naye nga baŋŋamba dda ŋŋende nga nagaana nga mpulira saagala nga njagala ewaka naye nalaba nga nkomye ndi ku kisenge kyenyinza okuzzaako kulaba nga ŋŋendeyo ndabe nga nfunayo 10 life ekyukemuko oba nziremu kale nfune ku capital nyimirirewo naye nga abaana balina osoma tokola ennyumba ekubanja kesisi bizinesi yagitutte nali ndi awo nga nina mfuna mukwano gwange yalina sister we nga akola eyo nga sister we nga mpangira nga ngamba wano nina neighbor waffe ayagala omukozi asooka akatengo nga kankuba nga sina passport nga mpulira njagala okgenda nga koze ntya nasenga wange ali UK nga mugamba anti male nsaba nga muliramu nga sooka kwata tayo emitawo gya 2 mu egyo nga jimpa nga muzo yagala kikonze passport nga natatanga omulala naye nga mpaayo nga nyongerezaako nga ngenda nkola ku passport nga njifuna passport ngeyitamu nasanyuka abasi nazina mazina olinga afunye visa gwe kola olunaku seeba ka passport yafulumye ekirungi yafulumira mu nnaku ntono nnyo ezaali ennaku ezo 3 ng'efulumye mwaka kyogo yali 2018 bane nasanyuka ningamba esizimirako ekyange kyengedde omanye okubeera nga aloota
naye nga passport nga njifuna senga nga mugamba passport njifunye nga ngamba no munanga katabo katereka bulungi ti ntereka katabo kati omwala nga mugamba passport nagifunye nga ngamba kale katukole katutegeke nga bategeka nga bampereza visa nga bampereza tiketi onali sana simu ya WhatsApp yayatika nkosa ya sister wange nampanga obusente bwe bampa kwenatendekanya ngangula ka smartphone nga basobola okunsindikirako biri ebintu kati yoleke wejjira we wano duka nga bangamba ogenda bansindikira tiketi bagisindika basoka ne bampereza visa sawa zalinga 4 ez'okumacha ne baddamu ne bansindikira tiketi ne bangamba otambula kiro soka ne ngana entambula kiro ekireddi kwolo olunaku nkeera nga natambula kiro ngamba ha olire sanyu ngampulira njagala okgenda olw'embeera ne badde nyigiriza nebuuza ndagawa jendaga ngenda kusanga yani naye nga omutima ngumirako oli omwala yakola ki yagenda jali kubonedi nga lukya nga nyambala enkuba yatonya nagendera mu nkuba toka ku airport abuza kati nzizaako kinzirawa nga mpayo ebiwandiiko byange bulungi nnyo nga bansaba buli kimu nga bakinsaba nga bwe kyali nga nkiwaayo nga mpitawo asooka ntuula mu nnyonyi nga mpulira akatima nga nze nandi musanyufu atagenda ebulaaya gwe mulundi gwo gusooka olinnya nga nsooka ntuula mu nnyonyi experience y'okulinnya ennyonyi wano ebisookerwa nasooka nembeeraawo nendaba ennyonyi nga zibuuka nenga nze nziramu okutuula mu nnyonyi kati dewe najituulamu wendi kati ntunula ku tiketi kubeerako wootuula sitinamba ebeerako kati nga nsooka ntuuka nsooka nkebera ku tiketi kuno nga nkebera wali waggulu we nagenda nga ntuula mu kifo kya muntu mulala nga ngamba nyaba eyo gy'otudde wange konze nze njaga kuddirisa nga nno njiyise takisi nga bya takisi byakwesooka kumbe buli mu obako oya bookinze kati ze bambukingira wakati omukyala nga ngamba munnange nze nnyina okutuula awo ng'owulira yagadirisa era natuula nga we nningizayo we nti nengera obuyumba obuli eri wansi n'otukuba otutini omanye otukesa nolaba ebire kati manyi wetubeera munyonyi waggulu kati wansi oboolaba otutunga tutini nga njagala nnyo okutulingiza ojjayo kasimu n'okwatako ku vidiyo okwate ku bukamera ku buki olaba ebire nsooka ne ngamba naye bino byenna mbikoze ne kati ssaawa zino ndi independent famire yange yonna ngirese mabega gye ndaga sinammanyiyo abasi nga tugenda nga nninnya ennyonyi esooka nga ngivaamu soka tubeerabeerako awo nga tulinnya ennyonyi ey'okubiri nga ngamba nno kati kuno kwe bayita okufa gye ndaga sina gwe mmanyiyo munyonyi sisanzeemu gwe mmanyi ntuse mu bisaawe byonna wempise sinaawo ammanyi wadde anaŋŋambako nti hayi nakati saa zino bwe mbulambuuza ntya jjukira essimu gye nnina tekuba Uganda neri tekuba sina layini ndi awo nga nsooka mbeeraawo ng'ennyonyi tugivaamu nga tulinnye nga nninnya ey'okusatu atuukira ku kisaawe bulungi nnyo nga pikinga emigugu gyange nga nvaayo nga nfuluma kati ngenda ofuluma nga ngamba kati bankwatawa otuuse Oman ntuuse Oman nga ntuuse baali bayitawo Muscat kati nve Muscat nyina okulinnya ate enzije Muscat ennyonyi enzize salala tuuka esalala anvaamu nga neebuuza kati nzirawa nkwatawa chance ennungi bw'ofuluma bw'oti omuntu aba yakukimye omusanga ng'alina ebipapula bera okusanga omusajja alina empapula kuliko ekifaananyi kyange so yaŋŋamba bw'oba ojja nkubire ekifaananyi nkole ki nkulabe bw'oyambadde nga muwanga ekifaananyi nkimuweereza nga kimuweereza nasanga akutte bulungi nnyo passport kopi yange fotokopi ya passport nga agirina nga alina n'ekifaananyi kyange nga abuuza yeggwe konze yenze ng'abuuza muki mu luzungu mulwala abuuza are you the one kajuka n'olwala munalo sirumanyi kati gwe wategeera luzungu kati nala yawanika buwanisi bw'ati ng'abuuza kale mubeeramu amanyi oluzungu n'omugamba nti kalaasi sangaba kalaasi yambuuza yeggwe konze mu luzungu are you the one konze yes nakumanyi bamanyimu mulimu abamanyi n'abatamanyimu kati musajja nga nkwata ku mukono nga nsitula engugu zange nga tuziteeka mu mmotoka nga ntula musajja yanvuga
Musajja nanvuga okumala essaawa ndooza nga 2 nga muli mu mmotoka tetutuukanga nasooka ne bankyamyako mu ddwaliro neŋŋamba leero luno okutya okungi emisuwa gyabula bafumita buli wamu ne banoonya emisuwa ne gibula nga baagala ki nga bantutte ku check up omusawo nambuuza weeraliikiridde kine mugamba tewali ate ebiseera ebyo budde bwali bwa mpewo twali mu winter nga bunyugu nampulira empewo soka nebeerawo wanya okutya nga mpulira muno muto nga nebampa ekyokulya nga sikyagala nga ne bwendya kale tekikola tekigendamu kunyonyi tewalya ebyokulya bye tulya nga obimanyi sibimanyi bampa sandwich nga sigitegeera bulungi nga sibitegeera ne bandetera oba okulya olamunyonyi okubiri ndaba kuliko yali nkoko nga nse nenga mabbali waliyo obuntu obwa black nga nsigega n'amakovu ge tulaba mu bitooke saalya naddira enkoko nensalamu bwenti ekitundu nendya kwaliko akaso nasalako eno pati yaliko amakovu nenjireka mpozi nenywa ne soda mbale bantu balya amakovu bwalinga amakovu sijja kulima naye nga nze we nabulaba bwalinga amakovu gana amakovu ga black sijja kulya besitegeera nenywako kasoda ke bampa ndeka ngamba ebisigadde naabirya kati ngenda mu ddwaliro basi nga basooka bankyekera nzenna abanfumita emisuwa nga gibula kati nga basooka baŋŋamba nyambulemu engoye omanyi batugjamu engoye ne twambala bino ebigoye by'eddwaliro banyumiriza mu kyuma wakati nekinkebe neŋŋamba sibimanyi buli kyendaba kipya ewaffe sibigendangamu mukama katonda kati kino kiba kyekiddako neŋŋamba nfudde nenyimira mu kyuma nekinkebera nzenna olama ne baŋŋamba yambala nenyambala olwo nga tuddamu ki kati abasa obuzibu bwe bwali nga ngenda okunzijjako omusulo batugamba tupame mu baketi bampa akakebe baŋŋamba olina okukolamu pupu abasi nagenda emanju pupu teyabula abasi nga mbeerawo omusulo gwagaana byonna byagaana nenkomewo akakebe omusajja nenkamuwanga kakalu nambuuza okozeeyo kikonze tewali naŋŋamba nabye njagalamu mubiteekemu nga munange naŋŋamba tukuwaddeyo eddakiika weerowooze nagenda nenyimirira nembeera eyo omanyi okwekkama paka we nafuna kye baagala n'obaleetera etterekera nembatera wali akatereke nenkabawa ambaasi lwali lutalo lwenyini naye omala essaawa ennamba emmanju eyo si byangu kati naye nga ngenda nga bankuba empiso nga mutuvu ŋŋamba batugamba waliwo empiso gye bakuba egaba amaanyi oba gye bagenda okunkuba bali enkuba wano nasooka mbuuza musawo empiso yaki aŋŋamba ye tatanansi siina kiwundu musa tatanansi yaki gye bankuba anti bakugema sirika naye olwo mbimanyi nze omanyi bwe tubeera eno abaana batugamba ebintu bingi bakola bwe bati bakola kino tokkiriza okitegeera odio zibeera nyingi eziyitiŋŋana ezagenda n'olujanja kati banna akatuuka mune nga tutuuka ewaka ng'obwana we buli awo buntunuulira nga omanyi kirenga omulala kiddole nga kizze ewaka jjukira ndi muddugavu bali bonna beeru ndowooza nga bakati bano bandabanga ki omukyala namusangawo nga bampa amazzi nga naaba nga bampa emmere nga baŋŋamba weebake naye nga emmere eriika mukyere muli kamulali nga nalyako katini nga nnywawo amazzi nga neebaka bwe nazuukuka naye nga nebyeboogera waliwo mu famire mwalimu ndoozi omuntu omu yali amanyi oluzungu nga mbeerawo enabala nga neebaka otwo twagaana naye nga tejjukira munyonyi nali nnye kiro natuuka twamala ennaku luza lulamba natuuka ate era nkeera lwaggulo naye nga sinneebaka otulo twagaana nembeerawo nasooka nendowoozaako ewaka kawiiki ako akasooka ngambe nti omwezi ogusooka gwambeerera mulungi nga Aisha wano we nafunye nebakamu n'emisana
Ng'otulo okuba tuli. Otulo nga nkonsabula tuli. Ngasanga waliwo omuyindi nga yafumba yakola buli kimu kati nze kwange buli mulimo butono. Nga nabakambagamba sha wano walungi Naze kulya zaabwe. Nga bampa ekitanda kinene biti. Aneba negolola nga tuuse ewaka kitanda kisengana kyembadde nsulako ewaka. Ana ninga nze naze kuwona nnaku. Wana lwaki nalwawo okujja singa najja. Kumbe ebiddako byakufeesa. Ngambeerawo mukazi yahandikanga okuwoggana. Zukuka! Webaka paka sawa mmeka. Ngayogera Luganda. Ngayogera Luwarabu. Ati kyetegeeza nga byayogera obitegeera. Otuka n'obitegeera. Omanyi bw'obeera ng'obalwamu kati nze nalina omuze nga ongamba ekintu nga ngenda nenzayo nembuuza oli omwana kitegeeza ki. Nga yamanyi Oluzungu. Oyo gwe wasangawo ng'afumba. Yali mwana wa waka. Nga akugamba kitegeeza weekiti. Abasembeerawo awo mukazi andika okubeera ng'ayumba nga nemba nebasembe dakika 3. Mukazi ngamba nga ne bakusanga ku simu bw'ati ng'ogikutteko bw'oti ng'akuboggolera. Bale nembeerawo mirembe nejinza okungamba nesigana nenga obanzira ewaka. Ewakebwa. Uganda. Oyitewa. Ate mmanyi. Kale. Nga yonna mbirowoozaamu kati mpitawa. Jjukira siga nti oba nti nyina kampuni mwenayita nti nja kugenda nzituke nzire ku kampuni. Nina gguma. Nsooka nembeerawo netunya nengana naye kino pulezidenti wange Kyagulanyi ngamba neebeeremu kino kibaye twakwebeereramu. Nina kwebeereramu. Kati ntambula mpeza ndoza myezi gyalinga 3. Tandika okukola eggume. Ndawe bambogoledde nnyo nga ejja kikola. Kati mukwano gwange naŋŋamba engeri gy'oli nti wajja direct. Onookola nnyo eggume biyinza ate okukubeerera ebi bayinza okutta ne bakusuulayo kuba tewali akufollowinga. Tebalina be batya nti bano bali nti bano bamufollowinga nti twamugula wano jjukira be bampereza ebikola ki. Wagenda direct mu maka wennyini. Nagenda direct. Kati nasooka kati bannange nga baŋŋamba bw'oweza emyezi 6 baba tebakyakubanja. Nyawe no batonaweza myezi 6 baba babanja sente zaabwe ate nga bakugula sente nnyingi. Kati bosi bangamba twakugula sente nnyingi nga mbuza mwangula sente nkabangula $8 million. Bagula $8 million. Nga ngamba twakuweereza sente passport kati nga ajjanzijako passport. Ngamugate passport ng'ogitwala. Nangamba nze nyino beera naye kuba nagisasula namuganyabo nagigula ku sente zange. Nagamba ife tukola ki tusasula sente eza passport na buli kimu. Sirika kana muza mikono gyange ne bangamba alina obbe nayo. Njikata nenjiwayo munnange. Jukira sina kwesalirawo. Eri gyendi ninga mbuzi tegana muguwa. Mbeerawo basinga mbeerawo. Nenga bishimba chimpa. Kale wakati wali buzibu nti oba bagana okulya naye buzibu wali mukazi nga tayagala okwate ku simu takulaba nga weebase takulaba nga otudde ate nga ayomba ate nze okunnyombesa mpulira nga ogenda ku kyeyo n'oddamu agamba ngugambye nga nekyo wakoze ajja nakugamba kino wakikoze nti tewakikoze kiddemu ate nga nzibe binnyiriza ddala sagala kundagira nze njagala nnyo neeragire bammanyi okukola lwaki oba ondagira basinga mbeerawo kati olwo ngenda mmanyiira nasangawo omuganda w'omukyala nga wayakyeka tezikwatagana bulungi yali lubuto kyala yancunya kyala nancunya nemuganja kukuba nemuganja kukuba nagamba muganda we agambye ajja kunkuba muganda we najja nangamba nsango parkinze ebibyo nga nkuzayo wamekonze yangu nga mpulira n'ekyayi ngolo oli mubanga myezi gyalinga 6 nga wekyayi myezi 6 mukazi yancunya nnyo oyo ate nga muganda we ya myaka 2 oyo mukazi muganda we ngaiza n'okujja n'akusanga omaze buli kimu naddayo n'amugamba nakuwayiriza ekintu kyotakoze kana tukesa ye kenyini nantamya omulimo nga bosi bange mbagala naye nga ate muganda empulira nga ntamisiza ekintu amase nembeera gyali giwera emyezi 7 emyezi 6 wejjaggwako wenti kati olwo mankyali awo tujja tugamu ekidumusi video audio zitambula
bagambye bakadama bona bali mu Oman ennyonyi egenda kujja ng'ebapiikinga musooke mino okudda ewammwe. Babaganye okuddamu okujja mu Oman bagenda kupiikinga omukomo era oba otwalayo kasasiro butwalayo kiro abasi natuyana obugere ngamba nina gundi yampola ssente ze naye sinazisasula kati saa zino bwe bana ennyonyi bwe nankwata n'enzizaayo ngenda kukola ntya sinafuna capital sina sente zigenda kukola bizinesi era nzireyo nziribe banjukira okuyiriba ne kesisi ndamanyi ganzigwamu ngamba koze ntya kangume kesisi yanchunya kangume nfune kyenjagala ngambeerawo nga audio ziyita manyi audio bya yerewe byantama ebya WhatsApp ebyo before what did bimaliramu ddala abaana amaanyi ate kasita owuliriza ebyo audio bya yero wata nakyo ogenda kukolawo anti ojja kuba oli abo nga bagamba abaana babase abaana bafudde abadde ayagala okugenda nga kikulema ogenda beerawo tojja kugenda nti munanga abaana bafa buli wantu buli amu afiirawo newaka wano tufiirawo ne Bulaya tufiirawo omuntu mukama waba yakutegeera nti enfayo ogenda kufiira ku myaka 3 obeera gojjokomako naye neeyisaayo yokka abalabu balaba fayini balina emitima emibi naye enneeyisa kirungi omuntu gyokoma mweyisizaako obulungi tasobola kukweyisaako bubi bw'omweyisizaako obulungi naye akweyisizaako bulungi kati abasi nzija challenge gye nafuna bosi wange omusajja ng'afa kale teyalwala yakomawo ekawungeezi nampa bye yali ayina bawuli omukyala wawaka nampa bye yali ayina naŋŋamba olina okuwuliza maama byagamba konze ye nayita abaana nabagamba musome Kurani mulina okusala mulina okusoma tiye omusajja nagera n'atuula mu ddiiro n'emikwano gye ne banyumya batuli awo saa nga 8 kw'olunaku 8 ogw'ekiro tyataafudde yeevuga bulungi neyetwala mu ddwaliro naye baamuza bamugolodde muganda we yamukomyawo omutobuzi omusajja baafudde ki naye ng'asooka tukuŋŋanya nasomera Kurani ffenna bulungi nnyo ate ne wamala ekiro naafa abasi nasooka nembeera mu kisenge omwo nazirika mbuuza lwaki yeyanzija ku kisaawe gwe nali mmanyi eyampeereza eyo kyale yakunona ku kisaawe eneebuuza nzizaako ki omusajja afudde ngenda kukola ntya ng'oli myezi emeka myezi 7 nembeera nga ndi sitaaka nga sibitegeera naye waliwo muganda w'omukyala ne mugamba bwe baamala okuzika ne mugamba njagala kgenda waka nga ndaba kati nga mmanyi nti omusajja kaafudde oba byange bikomye sikyalina ssuubi lyonna okuleka okudda ewaka ate sirina kampuni nti ngenda kukyusa ekiyumba omukyala n'akolaki muganda bwe namugamba naŋŋamba lwaki ogenda nendoza kugenda tojja kgenda kati naganaga muganda we muganda namugamba nze omukozi wange mwagala tagenda njasobola omusasula kuba sente nina omukyala yali akola yali musomesa nga n'omwami yali akolera gavumenti abasi nakola emirimu namala ennaku 2 nga seebaka nga ndi mukola lumbe yes sebakako nga nkola onakuyita oli akuyita yoza obukopo abantu bali bangi nange chai kakawa nendyoka nyoza obukopo kyase nnungi emmere bagigulanga bweru kati nga bali ne basavinga enseniya bazizaayo nga bwe ziri naye chai n'akakaawa boy gawa ate gwe omwogedde nga boza yannema chai n'akakaawa kani nga bitambula nembeerawo naye nga ndi bwomu nalina mukwano gwange agi yali neighbor kale nga tukola mu gundi emu twesala nga tukola mu famire emu nga famire nga mukama wange ne mukama we baluganda mama weyo kati kiringa boolaba nti onabeera namuŋŋona ng'omulala abeera nga salaama naye nga bajja buzi kati ate agi nga bayenjedde nga we baavudde katugeze nti salaama baavuddeyo bagenze ate nga zana kumpi bagenze nga Masaka nga wala omala bwayenjeera ate mandi awo atumaliriza ebyolumbe ejjukira giri mirimo ng'ebigere ne bizimba natukesa ebigere ne bizimba nga sasala linya nga ntambula mponyera lwa mirimo nakuyimirira nga nyimirira nnyo batwakamaliriza nga baŋŋamba ate eriyo embaga era
soka ndowooza mugiri emirimu gye nvuddemu egyo. Waliwo embaga olwedde okufa kwasangawo embaga eyaliwo. Nga ntegeke. Embaga nayo nga tugibeeramu nayo nga ngikola naye nga nkyasituka ng'omugongo Gukutujje. nalina abaana mikolo yange baŋŋamba owaayi wakoze kati nabaana ndooza ereebeeta bakalaba tuba nebibozibozi byaffe kati tumaliriza embaga wayitawo ndooza omwezi gumu waliwo graduation neŋŋana naye mukama omwava mu mbaga ate ne baleeta graduation. kati nzija nkola olutalo mukama wange ayagala nabasanga babeera ye ne maama we kati maama we atuuka ekiseera akola ki asifutinga afuna ennyumba eyiye kati mubosi wange ayagala nveene ewuwe ate ngene nkole ne wa maama we nenga nkoze ntya nagenda nenkolayo emirundi ng'ebiri nagenda okulaba kafuuse kamanyiiro ayagala kuntwalayo buli kaseera nekyanga nesuulamu ekyeddalu nemugamba sijja genda nambuuza nemugamba najja kukola mu nnyumba emu sajja kukola mu nnyumba bbiri nemugamba beba byakola mu nnyumba bbiri olina okunyongeza salale nemuga sente zompo zimanyi kyava ŋŋamba nkwa wifi nkwa emmere muga nyabo gisaleko ng'oli serious. nemuga gijjeko wifi yo nja kukozesa data nja mugula nyamugula talumikako naye anti kakyolaba osobola gwe kenyini wekontrole osoomanya nti buli mwezi ngenda kukozesa emitwalo 10 ejawa newaffe giba gikumala ngakuba nti sente ziba nnyingi okumala emyaka 2 namugambirawo gisaleko kati nga olutalo lubeerawo nga ŋŋaana okgenda nga bagamba bandeke nga bandeka kati yali muwala we yasanga ndi kwogera ku ssimu ne muganda wange najjako wifi nemubuuza ogyeko yakigizeeko najja nasanga mulumu nga ntudde ku buli najjako esi nemubuuza ogyeko yaki kati waliwo omwami gwe nakubiranga essimu yali muganda wa musajja eri mukyala we era muyita anko Mr. Ahmed nga mukubira nga mugaba ajjako esi nga nze neebase ate ng'omusana mungi naŋŋamba gizeeko nengezaako naye natabukira omukazi kulw'okujja kwa wifi aya namutabukira nemugamba nnyabo ewifi ogiraba nga omukyala lwasanga neebase abeera ŋŋamba eno ennyumba yange ekigamba ntuka esaana nembula nga nkikooye kinnuma nga nkikooyo kiŋŋamba ennyumba yange namugamba maama eno ngisejjana tiwatuuka nemugamba wifi ennyumba neyagizimba yagireka wifi bbawe yagigula yagireka lwaki mutumalangako emirembe olwokuba muloza tuva mu nsiko tetulina waffe loza we namutabukira mawe nagamba onono si fuudu kulya nentabuka basi nentabuka kati teyaddamu gijjako nabeera nga abeera atya kati natuuka ekiseera kyeyakola kati wano ennyumba ye bbawe weyafa nga abeera mu Kaaba natuuka ekiseera nagamba mu nnyumba nga atyamu nagamba agenda abeere wa maama we nga tugenda nitubeere wa maama we okumala ebbanga lya mwezi mulamba nga tuli eyo naye nga wa maama we oluddawo nga newenyimirawo nti waggulu nengerawo wawali naye nga jagala tubeere naye ng'obeerayo ayagala banyuma lwa wiiki oveeyo tojjeerongoose n'ewaka olw'enfuufu enyingidde teri kintu kyasinga kunyiiza ne baleeta obunyonyi ewaka obunyonyi obw'okulya obunyonyi obusanke obumanyi bino nti akutte wakasanke kaba katono nga baleeta obunyonyi bwalinga bwolaba buno bweva baadi bwe butyo bwali busatu jasinga bupeeti nga babuteeka ewaka bwakulunda nno nina obbuwa emmere n'amazzi buli lunaku nga bamala banaabulya ate babulya nababuuzanga buno mugenda bulya mbwaa bwakulunda naye nga nannyini bwo bwa mwana naye nga nannyini bwo olowooza abufaako nemubuuza mwabugulira nze nemagamba mukwate salale wange mumwongeze mmanye nti zino sente zemunyongeza naye nga nakusanga tobuwadde mazzi akubuuza obunyonyi babuwadde mmere nga newabeera ku mulimu akukubira essimu n'akubuuza obunyonyi obuwadde mmere oyinza okugamba mwana wa waka anti gwe byaba gundi tewabimanyi abasi toyita mbenje munaye obunyonyi nga buggwa nga nsooka mbeerabeerawo awo naye nga ekintu ekyantama
kwe kufumba kati olwo ntuuka essera omuyindi oli Faluku agenda yali afumba bamukyusa agenda akola ewa maama nze nsiga ewa jjajja kale nze nsigale wano nga baŋŋamba nno olina okufumba naye nga njagala ofumba nga saagala anti nga abaana baŋŋamba weefuule nti tokola ki nga wenkugambye nti bannaffe batusigamu ebigambo weefuule nti tokimanyi wetwalidda nti tokikolangako ajja kuvaako tajja kulemerako omuwala bw'abaasa alemerako omukazi yaŋŋamba olina okuyiga okufumba naŋŋamba genda ku YouTube olabe tutorial mbiyige namugamba esimu yange talina YouTube naŋŋamba kangi downloading yaŋŋamba kangi downloading munnange nga nkola ki namugamba nedda bw'oba oyagala nzembe namugamba esimu yange enfu naye bw'oba oyagala mbiyige kintu kyangu nnyo kwata essimu yo tuula wali ntuule wano ndaga nti kino ngamba nti leeta kino olete na kino kikole boti ne boti ne boti nja kumala nkiyige naye bwonna nga nze nkwata essimu yange ate ngende ku YouTube namugamba ensonga esooka simanyi Luwarabu simanyi Luzungu ate YouTube tayogera mu Luganda kyeyakola nagamba mbunze mbeera ku ssomero biki bikimba ngenze kukola namugamba essaawa ne bonompa essaawa emu mu lunaku ejja kummala nemugamba tofayo nja funa ekitabo nkole ki nze mpiiki nja kuwandiika nambeerawo abaasi nga tukwasaganya mpola mpola kati obuzibu bwe bwajjira njija okukaaba amaziga ekisiibo kituuka abaasi mu kisiibo tukola abasi nakola mu kisiibo nga tukola ebyokulya naye nga bisimbala nnyo okuva eri n'eno naye nga tebagenda bbira bimalawo naye nga buli kamu olina okukasiika balya kibufe balinga mbuzi buli kamu bakalyako katono nnyo mpola katono ne bisigalawo jukira abalala baasiibye ate nawe ogenda bita kamina bisuula mu kasasiro kuba emisana tewaba n'ogamba kati mmenyekedde ki ano gonna maanyi gange n'ogifumba ne batagirya naye ng'omenyese obudde oweddeyo bungi agane mpeya nga bintamini nga mukama kyo kiggwako ddi nzira ewaffe nga mpulira nkooye naye nga nsabye olunaku lumu bukye ngambe nti ŋŋenda waffe mpeza omwaka ngamba sanyuka nga guweddeko kati nzizaako ki olwo ntandika ku countinga down tukuyita countinga down aŋamba wakati nzizeeko kiba ndi awo omukazi oli omukazi ng'azaala muganda we waazaala naye afuukira ekizibu bamugambye aleete omukozi tayagala ayagala ate nze mba mbeera so ngamba okukwata mubbi w'obwana obuto namugamba sijja bikola nyeŋŋaana muganda sikwata mubbi jjukira we nnali nga tewaliwo baana bato yali asembayo yali asembayo buto yali myaka ndoza gyalinga 11 awo yali asembayo buto ko omukyala nasanga yamala okuzaala kati omusajja ono we yafa ate omukyala n'abeera mulungi nnyo gyendi embeera yakyuka nakakkala ntandika okuteesa nga tusa kimu kino katukoze kya nti bwekiniwe ekiti nga ne waliwo ekintu kyadda aŋŋambye okukola nekinkaluubiza ŋŋamba kireke oba nga alina omulimu gwaŋŋamba nti mukole ne mugamba ofaayo bwe ngukola enkya agamba fine agamba kasita weerabira ti sijja kwerabira nga tuteesaganya kati muganda wo oyo nga kyekizibu namugamba nze sooza ngoye z'abaana bato sikwata mubbi bwe ziba z'abakulu nsobola ozooza ote yali mukyafu ng'asumulula omwana pampa naye nalisuula mu kiyungu n'omubuuza kati bw'ogitwalayo mu kasasiro omunene obaaki agamba nga ali awo tategeera buli kaseera ayomba muganda epaka weyaŋŋaana ŋŋamba omanyi mwesonyiwe ndimu yali kyamubukako naŋŋamba omulaba aba akumanyira mukube yaŋŋamba mukube mwoluyizi neŋŋamba nze okukuba omusudani ng'oba oleese nze ngende nkuba omudinka bansibe aba nedda sijja mukuba nemwesonyiwe nemugamba nedda muganda wo olina okwogera naye nemutabuke mugamba munenze siri mukozi wo najja kukolerawo olina amakaago
ate nga yagana obbeera ewe bbawe yamuzimbira ennyumba naye nga tayagala bbeera bali abakazi basiru abamuzimbira amaka amalungi naye nga tayagala bbeera ayagala kubeera wa nnyina bw'akyusaamu ajje ewa muganda we eri ndowooza kino nenyeewe bw'aba agenzeyo nnaku 2 wabange wamuwunyira kane mubeeraawo mu lutalo gwe tubeeraawo mu lutalo naye ngamba mukama kino kiggwa ddi naye ng'ekisinga okuŋŋumya maama waabwe yali waali kati nga wajja omukyala we wajja n'antabukira n'ayomba biki bwe yeewungulamu nga maama wa aŋŋamba zino zikubeeremu nga mpaayo 5 zikubeeremu ayinza okuwaayo fite kati efite libeeramu mitwalo egyawano Oman riyal 50 riyalo mitwalo 5 egyawano anga ngumirako awo ngamba waayo ovumavuma kasita maama wampaddeyo ezimu nga akuddaabiriza anzidaabiriza ng'emirimu giyinza obbeera emingi abagenyi lwe bakyadde nga maama wampa ezimbeeramu ng'akuwa katiipu amba tiipu waliwo wako omwana omuwala nga nayagala okuncunya ng'ajja mu ngoye n'aziiwa jasikulaba nga oli munaku ajja n'anoonyaamu luno n'alwambala madakika 2 n'alugyamu n'alusuula awo n'anoonya olulala oba n'ajja n'asanga waluzinze n'alukola waati olusulagala n'alusuula n'anoonya olulala n'akikola engoye ngezo kati gojja otandika olongoosa oddemu ozinge kati olina kuddamu zigolola kubanga aba yazikoze nembeerawo nga kinnumya omusene nga katono ngenda mumukolera ki oba okyali awo omuwala yakamala oziiwa omulenzi nga naye agenda mu kabadaye naye ng'anoonya empala egyo ayinza n'okuba nga olumu amanyi ozifukamu nafuna waagikweka nakugamba gyenjagala nobuza kati gyoyagala nze njijjewa nakugamba gwozooza naye ng'ajjukira yagifuseemu n'agikweka tomanyi gyeri naye nga kugamba gwazooza namaani agenda n'agamba maama we noonya mpale bweti yaganya ogima maama we nakugamba noginoonya n'omubuza kati nze njinoonyeewo ogenda okakkana okuginoonya ng'agifuseemu nafuna gy'agikweka maama we n'omuyita nagenda lala kinsuseeko ekyo oyo omwana okuyiwa engoye ng'omwana ava eri mu ttooyi najja n'akwata mu kabada najjamu engoye n'azisanguza mu kabina n'asuula awo naye nga anomwatiga ekima amatu gende baasi ng'akwata engoye n'alwesanguza bulungi nnyo namala n'aluzaawo awo nagenda laba nga kisusse nempita maama nemugamba bino sijja bigumira ngenda namugamba etula n'abaana boyogere nabo bino sijja bigumya biri bye bagamba ennyonyi ejja ddala ennyonyi ate yamala nejja omwaka bwe nakola omwaka ne guggwa ng'ennyonyi tezze nalinda nnyonyi entwale nga njiraba nga sigiraba nasigala nkola bintu byange kati munnange nga nkuzaayo ku ngoye nga maama w'omwana mumuyita amugamba muwala we bwati bwakola namuwoninga ne bakola ddadda olutalo lwennyini ne mugamba ate sigwe gusoso bikaseera akikola omwana ate yava okwo oza nalabanga nampaabidde kale nja kukucunyiza ewalala ng'agenda ddira always nga amaze ogikozesa nga gyesa n'agizingazinga n'agissa mu kabada yange era bwe nabisangamu nempita maama we ne mugamba obiraba ne mugamba nze bino sibyagala era n'ayogera naye kuba baaliwo abawala 2 akalala nga tekasobola kubikola kuba kaali kategeera naye oyo yaliwo yeefula kyekataala ate kali kaali kanjagala nnyo kati ye olutalo lwali luddawa oba byalinga byakulya nga ajja alina byagala omusiikire namuganze sijja bisiika kati ate ntwana ogamba bate mumusiikire oba simusiikire waawe oga nti kamuleke ng'ekiyungu kyonna buli kimu kyakujjula butto aga kamukolere naye nga ye kanyina ayinza obyesiikira nosanga ng'abisiriizizza abitaako nadda mu kuzannya nakugamba nze mbadde simanyi lumu nga nfa enseko nga gyasiika eggi yateekamu ka flying pan kalamba akabutto genda kusiika asiika ekindaazi kino kyebatonnyamu capati ensuulemu era bwe yali kuba bulungi nnyo n'aliiwamu nalisangamu ne mubuuza osiika ki musiika giba ne naseka kati mandi awo oyo maama wo omuto eyancunya nga naye akuba eggi bw'alikuba bulungi nnyo nga gyayiteeka ku frying pan tahaddeko na butto ng'ateekamu nnyo ku gasi ng'asiika nebuuza n'asiika ki
mbu maji mpulira nju kuwunya nembuza maji bakasiika bwe gati wali abantu kati ebbanga bw'omala okutuuka kikutwalira bbanga ki okukontakitinga ab'ewaka bategeeza nti natuuse ewaka we natuuka wenti immediately ne bampeerawo wifi ne baŋŋamba nkubira ab'ewaffe kuba nalina imo mukyala yambuuza oyina layini ne mugamba nedda sirina ne mbagamba mumpe wifi ne bampa wifi ne mbakubirako imo kati wayitawo ennaku ndowooza zaalinga 2 ne bangula layini ya Oman yanembeera nga nsobola okukubira famire yange ng'oggyeko bino ebibuuzo ebitera okutambula ku social media obwo bu audio nti bosi mweyisizeeko booti kola eggume biki olowooza audio ezo zirina kye zibayamba abaana abali mu kiyumba ebyo bye batera otambuza bosi wakola bwati mukole booti kola booti audio ezo olowooza zikoze bulungi ku baana abali mu kiyumba zirina engeri gye zibayambyemu oba zongera ate kuleeta buleesi olumu zireeta buzibu zino abaana ze baforwardinga ku WhatsApp mulimu ezijja nga za mugaso mulimu ezijja nga ate zituwabya buwabya nga audio ki bubaka ki obuli mu audio zoga nti zino ziba ziwabya yenna ali mu kiyumba oba oziwulidde wano baba bakuwabya mpozi audio mulimu audio ezijja nga oli akugambye nti kyenyiza amagezi genyiza okuba ku mwana ali mu kiyumba saa zino nti omuwarabu si mwangu omuwarabu alinga nnyanja sawa zino ebeera nga nteefu omuwarabu munyumya essaawa emu naabanga mulungi nnyo essaawa eddako n'afuuka okulya ali aguzibwa omuwarabu ye muntu agamba kati anyiize nagala nakugulira emmere ne baya sente makana agiteekamu obuto nakweta n'olya bakubiriza obutalya bintu bye baleese kuva bweru ekyo kyali kibaddewo baana bangi bakibakola agasobola okugenda nakugulira emmere ebweru oba nkoko bulungi nnyo n'agireeta nga bagitaddemu obuto ne bagikuba n'ogirya bwe abaana bemusanga nti yafudde tumanyi kikyamuse naye nga bayombyemu waka ne boosi we boosi nawiranga omanyi obeera n'omuntu ewaka nowira nga akutamye ekitegeera nawe newaffe weekino nga yono omukozi antamye kati bo abala anakyakukolera kutta busi kujjawo balina emitima emibi so obutalyaguzibwa buli kintu kye baleese emmere evudde ebweru nga tefumbiddwa waka togitegedde tulabe nga koba waka nga bagisena tolya bweba evudde ebweru nejja ewaka nolaba nga abewaka basenako balya nawe bekola ki dya woneka emmere mu kiyungu ngoba gijjo notera ku sowaani oba ne bakuyita ng'ewaka waliwo olutalo nosanga omuntu mu kiyungu tolya sibawo enjala wakiri nywawo caayi oba olyewo akagaati oba olyewo ka bisikuiti konna omuwarabu muntu muzibu nnyo tusaamumanya tusaamutegeera n'omumalayo audio ki ebbanga liwamala mu Buwarabu gye wawulirako nga yaleeta buleesi buzibu gwe wagiwuliriza oba wa following ebyagirimu oba kinga gwe yakuleetera buleetezi buzibu ebbanga liwamala mu Oman? Nze nalina mikwano gyange olwedde gyali gyagendayo era audio ezo be naziwuliranga mbabuuza na dada yasooka okungira yoga nti bagenda batikka babazeeyo yo nasooka neŋŋamba naleseyo kesisi ekitegeeza wagiwuliriza wasattira nasooka napipira neŋŋamba banzizeeyo sinakola wadde 10 nnyina kikola ntya ekyo nesooka nekinkangamu kozi waliwo vidiyo endala eyatambulanga omukyala baali bamutemyeko omutwe bamuteeka mu public ne mutemako omutwe ne gavuga oyo yabadde Kadama yalaga jjalidde omwana wa mukama we naye bamutadde mu public ne polisi ne mutemako omutwe kati nembako gwembuuza naŋŋamba oyo yali mukyala nga Muwarabu yali yatta omwana wa mujja we kati naye kyali yalo nesalawo emukoleko bwetyo naye nga abaana bakisusa oyo yabadde Kadama era omwana yagudde ne baani abataalika ebiboozi bakadama oyiba tubeereyo mu biyumba tuwuliza tukugamba otuuka ekiseera neweekyawa nogamba kawejjeko stress mwana asobola okukyenkya n'abika muneze baabika mukwano gwange nagamba yafudde naye nga ate gyali mulamu navayo nakola video nagamba mulamu nagasinafa naye nga kyava yali butakwatagana bwa ssente ono yamujja no n'amutwala
bwamutwala era nganze bwe bantwala namusaba ssente namuga ojja kumpa miliyoni meka kati namuga ssente nnyingi nasalawo amukyankalanye mu famire mukoleki ayagala bafune misunderstanding ye ono ne boss noza bamudipoting addeyo e Uganda naye n'alaga nti ate wa boss we n'abimubuuliramu nga bwe byali kati ono n'agamba ekyokukola kamubike naye nga bonna baali bakolera famire mu kati nga bwe nabeera nga nkolera ali ebiseera bisinga we mba ntunuddemu waliwo abatolosi waliwo abakyala abali eyo nga bakola gwa kutolosa era mulimu nebigrupu bya WhatsApp ebyabatolosi n'ababatolosa ebbanga lye wali mu kiyumba tewatuukako kwagala kunoonya nnamba z'abo abatolosa bakutolose mu kiyumba ng'embeera eyina owulira ng'ekususseeko amasinze saalowoozaako ku kintu kyakutoloka banalowooza gyendaga simanyiyo teryammanyi ne wano ewaka tebankubye bampa buli kimu kati lwaki mba ntoloka naye nga wali owuliddeko ku bantu abo batolosa groups ezo wali ozisinsinkanyekoko ku WhatsApp mbawulira abatoloka naye gurupu z'abatolosi sizibeeramu kubanza esiwagira mwana kutoloka weewaawo batoloka manyi munaye famire ziba tezenkanankana waliwo mwana walaba nga kisusse n'agamba kantoloke mulimu ate atoloka olw'ekinyumo kangentoloke kale osobola okuva wano mulimu omwana agamba kangende mu kiyumba mbeereyo emyezi 3 ntoloke ngende nkolewa ebweru nabo gye bali nga gwali mulamu gwe yajjirako nebaayava eno nga ye agenze kukola mu kiyumba embeera neegaana ne bamucunya nnyo nga option gy'alina yakutoloka naye omuwalabu wagamba nti kulinnya n'emirembe ne gikuggwako ebiseera ebisinga waliwo abali e Uganda wano abawala bangi abaagala okgenda nga naye ayinza okugamba teyandyagadde kuyita mu kampuni yandagadde naye afune bufunyi boss amuyite then agende oyo yoyinza muwa magezi ki oba oyinza muwa magezi ki wayinza okunoonya entandikwa nti oyinza kutandikirako wano kakulu ki kosobola owa omuntu oyo bosi osobola omufuna ku internet babeerako naye obuzibu obuliwo osobola omufuna nga si mulungi chance nekwata nga mubi oba ogenda kukola otya ng'alina biruubirirwa bye oba osanga bamusaddaka mulimu abalina amayembe abalina amajini nakugwa nakutwalira amajini ge nabeereyo kati waliwo mukwano gwange story katini nnyo yagenda nakola kati we yakola maama we waka n'avaawo then kati boss taata omusajja n'ayagala amukozese ono neyegalira mu bathroom beyegalira mu bathroom n'amaama n'avaayo n'amusibirayo n'adduka n'agenda wa neighbor n'akubira poliisi kati poliisi nejja nekwata omwalo oyo ne baleeta boss we kati kiringa gwe bonoddira maama wo n'omuleetera omukozi kati ne bakubira oli omwalo yaleeta ne bamugamba kolaki jangoto oyamba omukozi wo kati omukozi n'ayagala atamutunda ewala ko mwala amugamba sobola kuddamu kukola wano kubanga taatawo bye badde agenda okunkola tebadde birungi teeza maama wo bulwa n'avangawo taatawo nga ajja kunemeranga namugamba mbadde nsaba banzizeeyo waka kati ono n'alaba nga afiirwa nga tasobola muleka sente ze zonna zimutekamu namugamba nasalawo namuguza omuntu omulala namugamba nza ku office saagala bintu byakuntunda era yamuvuga namutwale wa mukwano gwe kati abakyali awo namugamba olina okukola nagamba sinakyakukola kankole nanga atandika okukola agenda okubikula mu firiji nga mulimu omulambo omwala yamenyeka omutima nawira nga kimususeeko nagamba sijja kukola akana kamulaba ne kamugamba bwoba mugezi fuluma wamama wategeera nti nno ogulabye naawe bagenda kukussaamu era kyeyakola nga adduka ng'atuuka mu kkubo nga poliisi emukwata kati yasooka natuka ku geeti watuuka ku geeti boosi we n'amulaba n'agamba ono n'akubira munne n'amugamba omuwala gompadde mulalu agudde eddalu jangu omukibi kumbe ye biri byalayo ebikoze eki bimutabudde
ati yakola nga mwala nga ajja mukima ng'amuzaayo ewaka wali we yavudde mukadde ate bwe mukadde we yakimanya nti bba we yadde ayagala kumukwata na mukadde nene yekyanga gamba tokwata ku kintu nakimuwa nosina kyenkwagala kukwatako tobako kyokola mwana aga kati nzizaako ki n'atoloka bwe yatoloka kyasi mukama namuyamba nagwa ku muntu omulungi namutwala ku poliisi ne bakubira bakama be ne babagamba buli kimu ekikiba kimuwe n'ababuulira embeera yonna mwayisa manyi ne poliisi ye naye etegeerera ewuliriza nze mpa nnyo omwana amagezi ebintu byonna nga biganye nga tonnatoloka sooka okubira poliisi sooka okubira poliisi abantu abo batya nnyo poliisi asobola okugonjoola ensonga webanga omuntu gwotuseka alina ku magezi basobola okutereeza bw'ogamba nti poliisi esobola otereeza ensonga waliwo bangi abagamba nti nno omuddugavu tateesa na mudinka tateesa n'abo bakyali nti poliisi weba weeri ng'omuddugavu ebiseera ebisinga toyogera eri poliisi terina sayini ewuliriza eddembe ly'omuntu kubanga nalinako era mukwano gwange mabegako era twali mu Oman fembi agenda alwala nga nebuza nga sikyamulaba nemukubira akasimu nemugamba nga sikyakulaba tukyali ku WhatsApp nagamba ndi mulwadde mukazi yansibira mulumbu tebakyampa mmere nemubuuza wajja otya nagamba nayita mu kampuni nemugaa kampuni bwogikubira egamba ki kitebanfaako bagaba bosi wakazijeko essimu nemugamba manyi kyoba okola tukubire poliisi nenze tenkubira poliisi nemugamba nina muganda wange bwati ne bwati naye bosi we tamuwa mmere bamaze kati emyezi 6 tebamusasula kyokka mulwadde ate baagala akole bamusibira mulumbu ne baŋŋamba ne bansaba ennamba ya bosi we nengikwata nemugamba jimpe najimpa nengimuwa ne bamukubira ne bamugamba oliwa n'abagamba nina jeri ne bamugamba mu dakika 3 tukwagala wano omukozi tomuwa mmere mulwadde tomusasula kati ne baŋŋamba mbawe ennamba ya sisita wange nengibawa naye nga ali mukwano gwange teyali sisita wange mayo tubeera ku kyeyo tuke tufuka baluganda netuukayo nengibawa kati ne bamugamba omukozi temumuwa byakulya n'agenda ne bamugulira ebyokulya ne babireeta ne mugamba bwe baba bakokyedde ebyokulya mpoza amata ganywe naye ebisigadde mmere biki bikikola ki ojafuna tabu ojafuna obuzibu naye baba bakolesedde bijuyisi mata bugaati ebikola ki yagenda okuddamu okunkubira nga mpeereza tiketi na visa nagamba ngenda kuddamu okunkubira ekifaananyi ng'atuuse mu nnyonyi nemugamba okiwonye genda namugamba oli ready okugenda nti nemugamba okooye nti nkooye ngatofaze kakubira epaasi ogende nze nyumira nnyo ku kintu kya poliisi obubaka bwe obusembayo nga tuva wano bwoweereza abaana abali mu biyumba oba ovudde ku bali mu biyumba waliwo abaana abategeka okgenda bubaka ki bwosobola okubawo obuli collective naddala abaagala okgenda Oman kuba yo obaddeyo oba waliyoko embeera yonna wagiraba eri mu Oman nnyoloza kati omwana omwana bakyagenda tebakyagendayo bagigalira ddala sure era abaliyo sisuubira nti eriyo kampuni ekyatwala abaana mu Oman tabbu ki suubira buzibu abaana baali bafa nnyo mbuno baali bafa nnyo kirabika ndowooza sibimanyi nnyo munaaye mbuuza binankubya matama mukwano gwange njagala okujjukiza ku Agape Christian School Buwama alisangibwa Katebo Road ojja kujjukira nti kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway nkutegeeza nti emitwalo 65 zokka ye school fees ate nga abaana babeera mu kisulo kyokka kye balina akuviira ddala ku nursery paka P7 ennamba z'olaba ku screen osobola ogenda maaso kuba nti obakubirako n'otuukayo ate jjukira nti omwana wo omusingi gwe baliko gwa ddiini so omwana wo mutwale afuuke omuntu eggwanga gwe lyenyumirizaamu mu mbeera emu oba endala aso mbadde gamba obubaka bwe obusembayo nga tuva wano oba olina gw'otumirako omutumire tweyongereyo obubaka bwange obusembayo njagala busindika eri baana ba Kadama bannanga bagenda ku kyeyo nti mwebereremu ate abantu bemuwa sente Uganda nabo olina okumakinga sure nga omwesize abantu balya sente z'abaana bambi oli n'agenda n'akola nadda nga tewali wadde 10 nga sente bazirya olina okwesiga omuntu gw'owaki sente ate n'ekirala olina bagulewo akawunti
ebbanga lyonna liwamala Oman sente zo zonna zatuuka bulungi zange nazisangawo tolinawo sente gye baalya anterekera mwesiga olina omukisa gulinga ogwali bwengu anterekera mwesiga sure mwesiga tasobola kulya wadde ekikumi kyange okuleka nga mugambye nti lyako omukisa gwakwata mpozi abaana mbasaba bebereremu tulina gurupu z'abaana gamba mutoloke totoloka mpozi nga kikususseeko nolaba nga kiganye nga kitwala bulamu ate n'okutoloka wakiri bwoba olaba ng'olinamu ssente kuba jasitoloka oboneebonereyo wabweru ate beobeesanga nti ate byamulemye ageze mu kwetunda okitegera nga biganye olwedde emirimu gyebweru ogirabe gyosimyangu gyakufuna nawe bwa gwetaagamu kasente abasi olaba nze nyinza okuba abalawuza oba bannayuganda bwe tuyina olitasobola kubanga amanyi omulimu nakugamba nti awano mumanyiwo jangu okole abayagala nayo mweyoki giba gyakugula bwe kiri giba gyakugula so kati nekyembagamba bw'owulira nga ekintu nga kikutuddemu noba wakakola emyezi 6 ngaoyo yakikutamye wegayidde funa bufunyi wakiri bakusaya tiketi bagambe bakuze buzi waka opanga ogende mu nsi ndala kwaki ebyo tekyagana mirundi ebiri ekisooka bwe kifa ekyokubiri bwe kiri kati jjukira awo oba ofunye experience oba otegedde ekiddako zemba kutira okwebereramu obutawuliza gagambo gamanya abaana balina ebigambo temukola bwe muti era kino kyabaddewo erere kati juzi batugamba sente kuzetinale bagenda kuziba mugende mujewe sente za mwelelele bigambo bingi wazisanga bigambo zanga jeziri bigambo bingi abasi kale thank you so much tubadde ne Sara Neli njagala okujukiza ku urban besangibwa Namungona opposite ne Orthodox a small gate embeera ate twagenze maaso n'okuba nti etandika okudda mu nteeka ebikujjuko byawedde wabula era tukyagenda maaso n'okuba nti abali ba ssente oyitawo ebyokulyawo ebiri ebyokunywawo ebiri ajjukira nti buli Friday esembayo mwezi tubeera n'ekibira jangu ki experiencingeko mukwano gwange feel eba ndala nnyo nnyini ddala ku kamera Rukia yabaddeko nja kujjukiza ogenda maaso okuba nti olikinga video eno Agaliwo ye YouTube channel kwoli mukwano gwange thank you mubeere bulungi we sign out